Nyongera okwaniriza ku mawulire agataliko nfufu ku Bukedde TV1 olwalero olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunana omwaka 2023 ag'ekiro kino katugatandike n'abatuuze abalumbye Semaka gwe balumiriza okuziikula ebisigala by'abafu kyokka ne gy'abadde abitutte ne babimugobya gibikidde ngono poliisi emukute agiyambeko mu kunoonyereza era omusasi waffe Karukuvire ku ntono. Poliisi y'e Bulenga yitiddwa bukubiri okutaasa Katumba Frank yazikudde ebisigala ebisoma 20 ku kijja ky'omugenzi Kabuga ekisangibwa ku kyalo Nakwadde mu ggombolola ya Myuka Wakiso kigayibwa nti yagizikudde agitwala Bulemeezi agiziike gye baamugobya olwo n'agiza kwekijja wetuukidde Maga Katumba tusanze ab'Enganda bakuŋŋaanye wakati mu kwebuuza ekigendererwa ekya Katumba yasimudde bakadde baffe bonna nga tetumanyi kigendererwa kye kuba ffenna tetwategedde oba yadagala kufuna sente asendesendewo mangu abikkewo genda okutuuka eyo ate ng'ebijja babisimudde wabonaabona osiika abantu baffe netugula ne seminti etubonaabona esonda bukimu ate n'abajjayo n'abateeka ku ngulu ekikolwa kyakoze kya busezi na bulogo. Katumba asize okwegalira mu nnyumba ne famire nga buluganda balabirwako abamusa bafuluma abeko byanyonyola Waisa akabanga Katumba n'afuluma mu nnyumba nga yekangabiriza ngo nagiddwawo poliisi mu kumya okumanya kumutaasa watuzaade batamye kizibu kye kyakutuuseeko buzibu kiyogera obuzibu obukuliko poliisi olusimbudde abatuzibaze mu kibira kya Katumba ne basema entana maaso g'ennyumba ye nga bagamba nti bagalabe nga buli lwafuluma abalabako nga bakira bawera nti bakusima ebisigala yenna abiziikaawo bamulirawo mu maaso ge nga naye abalabako bw'ato bwazuka bw'ati agamba byali akoze bw'ato byategeera sente tetumalazangamu baade bamutawaale bamuziika kiwulo ekyemirembe wakati mu kulabina ab'oluganda babeegayiridde baleme kusima mu lujja ne basaba okubiza mu ntaana mwe byasimuddwa owa famire asazeewo tubazze wano babadde mwoli akikoze yadde akikoze mu bukyamu bawase kugoba nkuko za Katumba ze bakunyuddeko emitwe n'okuzitemesa ensululu nga bagamba nti baade balina okusobola okusaddaaka era nga balabiddwa nga bamaaso omusaayi ku bisigala nebino birina okukolebwa kino kirina okukolebwa wangwa nennono bw'oba oli Muganda. Ebyo nga bigenda mu maaso nga mukyala wa Katumba abadde esibidde mu nnyumba afubutuse mu nadduka bweru w'ekikomera olwo abatuze ne bamusimbako wakati mu kumukuba olube babadde bali awo n'akumawo ne poliisi ng'erina abamagye omusikasi Kitole Ronald nga yewe obuvunaanyizibwa okukuuma ettaka lino okuli ekijja yagwedde ku mbeera eno bwe yatandika nategeeza ne Katumba abafuuni yabazikwa ku Lwokusatu n'abatwala Bulemeezi yamugobya nti yabaziikudde yabatutte Bulemeezi tulinayo ekijja batuuse Bulemeezi babamugobya n'akomawo ategeeza nti Katumba si wa luganda lwabwe nga yensonga lwaki tafunye buzibu kuziikula abafu bano n'ayongerako nti batusi basoose okuziikula kati bajjajja baali Bankima ne bafuna ne taata we nga Wankima kwe kumusembeza kati taata we ne bamuleka okuuma wano naye ng'ewaabwe wali wansi ate era nayo abafu yabasimula dda ndowooza kyovola babadde akola kineeno nga tekikola ki tekimunyiga naye Wankima naye nga siwa ntumbwe yaffe siwa famire yaffe senga Nalonga Lieutenant wategeezezza tebamukigendererwa kya Katumba ng'obuzibu butadde ku byanfuna abafu tubala abafu 18 above tulabako abafu 10 tunoonyereza kiki kigendererwa kiki yakoze naye olwokuba ebintu bitadde mu mateeka asobole okunnyonnyola asobole okutubuulira kiki we yasinzidde kuba abafu twabateekawo mu mirembe era babadde mu mirembe oba ebyokulinda okukyalo mu siyaasa by'egavumenti okuwa abantu ga bano ebibonerezo ebikakali babe ekyokulabirako
abantu abaziikula abafu bali badde babawa ekibonerezo ekigwana nobassa kungulu bazadde abakijja bakuzaa nobakola kino kubamba oyagala sente ndeno zikule muno kati saawa zino kati bali weeru Membe Brian yakusakidde guli ku Bawokede TV